Kantitire mbutitizi abatitizi bawangala lwakuba bafiira mu kirindi. Cowards live longer but die in big numbers. Nawulidde namwandu Sarah Henza yagenze Dubai. Yagenda awummulemu. Mbu yanyiiga. Mbulwakuba mbu muyita namwandu Sarah Henza. Kati ze Sarah Henza ne bwanyiigira mbadde nsula mu mwe. Sebo kakalaamu era bye yali ankubira ngangamba. Mbu Junior Sarah Henza yanyize nemuga tumbavu kakalaamu tobiddangamu ebyekisiru bombo clat. Nze banyiigira nze Junior. Nze Junior nyigire kuki. Nze banyiigira daze kyesanga kyenjogera am like that. Abikusanyusa oba bikunyiiza kati olwonkole ntya. Nette esi uneka kalamu naye mutiitiizi nnyo. Ali kakalaamu bw'atavaemu ezo mbeera za kikazikazi. Abeera okulaba batunyiigira na batwagala. Gwe kakalaamu nagwe ebintu ebyo byesonyiire ddala tuddamu kunkubira simu za kisirusiru. Nadde manyuba ne kakalaamu ngamba tukole interview. Ambulira mbu Sarah Henza mbu yanyiize bastard tuya ekidoli kino. Nze Junior bakyanyiigira. Olaba family yange yanneesonyiwa. They already stressed me being a family member. Kwa neewunya n'abantu opa mu family yange. Already stress ebaluma nze just okubeera family member. Bango baago badda mu kika. I think my family sat recently. But bango be mu kika but obululu tebwawera. Many of them wanted me to be there, others wanted me to live. Kati onyigirirewa. If my dad eyandeta kunsita nyigira. Namwe mwewadde amaanyi ge mutayina. Nze bintu by'okusuusuuta abantu nabivaamu. Mama kubeerawo ng'ofukamira. Nze kati okuva Isima bwe yafa omugenzi. I don't do things okusanyusa abantu. Sikyalina mukwano. Bitu byakubeerawo omugenzi yali wamma abakozeza ekyejo abaana abo ba Sarah Henza ng'omugenzi yabakoza ekyejo tebagambwako tebakwatwako. Ensi kati ekyusi. Ate baali bazzukulu kakalaamu ye yali muzzukulu we. Sarah Henza yali namwandu. Sarah Henza si yategeka birthday ya Isima. Ajja azunga. Yes Jajja. Hey Jajja. Olowooza tetubimanyi just lwakuba nti abantu amatusirika. Tetulina nnyo ŋŋambo. Bwe twogera amazima nga munyiiga. Bwe tugamba nti tulimba era nga munyiiga. Kati nayogedde ki ekyobulimba awo. Junior mu mwago wange butasirika. Abantu bafunemu wamma ku magezi. Kati onyiigirirewa. Junior akyali kubanyiigira. Wano omugenzi yaliwo wamma nga asanyusa ensi. Omugenzi bagenda kumukuba masasi kyanja. Sikyasanyusa nsi. Tuto twatandise dda n'omwerabira. Wano mu Uganda ofa ne bakwerabira. Let me live my life. Era kati waliwo n'ababadde bankubira. Junior jangu nangire business. Nze siranga business. Nze ni musajja munnabyabufuzi. I'm a politician. Tompa bulango bwa business. Bagende babuwe wisdom. Nze Junior siranga business. Omanyi omugenzi abadde yabakoze ekyejo. Yalanga business. Nze Junior sirumba makampani. Togeza nojja nonga nti Junior njagala onvumire kampani eri yanzibye genda ku police. Ebyo byaleetera omugenzi obuzibu. Nabiyiga. Ogenda n'olumba bikampani ebyo bikampani byabanene. Enkyanga bakuba ogubuntu. Nga ne bolwanirira tobamanyi. Nze sikyalwana ntalo zitali zange nawummula. I'm a retired social media general nawummula. Entalo kati ze nyenda okulwana za JNMK 2026. Naye omugenzi ze ensobi ze yakola. Alumba makapani mazibu. Ezo kampani mbi nnyo z'abanene. Sajja akwata biliyoni n'ateekawo kampani ye ng'ojja kuba bw'otyo. So I have learned nti social media eno tulina beera very careful naddala ng'odiringira ku business z'abantu.
Era tubireeta ofisi y'obwa bloga nagiggala. Lisiti si kyazigaba. Sige. Abantu kati bati ne ku family omuntu akutta. Abantu ze family z'abantu kati nzegendereza. Abantu tebasagira ku family zaabwe kye nagamba kali akaana ke yeekolera. Kaddukira Kenya yeekolera ali Kenya yeekwese. Bebe kulu amunonya amuteekako milioni 10. Yeekolera n'ankubira. Akaye yagenda n'amulaba. Eyeekolera mu ssiru wisdom ye nga tebamunoonya. Omanyi abo abaana bagenda ne beefuula kye batali wamma. Kati eyeekolera n'angamba Junior njagala onnyambe nyende nteeseganye ne bebe kulu. Kayise bebe kulu nyendeyo mugambe ki obadde ovuma mukazi we. Bebe kulu talina buzibu kumuvuma kasito takwata ku Zuwena kye kintu kyasinga okwagala. N'abaana be kuba abaana ba bebe kulu tebalina kye bakola. Naye kwasaamirira gwe yeekolera. Nolowooza okuba nti olina ennamba ya Bob Wine mu ssimu yo mbu kyamakulu nnyo naffe tuziina. Lwaki ya Bob Wine tajja n'avuma abantu lwaki atumaggo? Ye kyogere lwaki teyaddukira Magere? Lwaki yaddukira Kenya? Okitegeera wamma ekintu ekyo. Muvume famire z'abantu naye mbalayirira bajja bateeka wawe mujja. Teryagana kwogera ku musolo gw'osasula. Yogera ku nguzi. Ne muvye gwe gw'abantu batemu ku famire. Omuntu ojja muvumira abaana wano gye munaasibira. Wona abantu bayina emmundu. Oyo mwana yeekolera babeera awo mbuza siti akomera. Era nze tolina kyojja kunkola ali Kenya yeekwese. Eyeekolera ngambye Junior nkubulira embeera yo si nnyangu. Eyo Nupu terina kyejja kuyamba. Bob Wine basiba Nubianiri yasigalayo Magere mu bigere nga yeetuulidde. Bob Wine terina kyajja kuyamba. Wano Basegirinya babadde mu kkomera mpaka Mpuga bwe yagenda na negotiating ne president Basegirinya ne bavaayo. Kati gwe yasaamirira. Manyi muyina ebyo nze siti addenja. Eyaluyimba ati tati addenja yategeera bulungi Alan Sekeni. Golabe ntegeera ye ategeera bulungi. Munsoyi zobeerawo nga toti addenja. Kifuuka ekyo ne kyuba kyabaki. Ate oyo muvubu natuli oyo Alan Sekeni. I find oba yali mu nsi ki. Omanyi enjagambi. Enjaga tekuba n'ofuluma Uganda. Manye ekizibu ky'enjaga oyinza okulowooza opaletingira ku maazi ye Alan Sekeni. Nze simanyi anja kusanga namuwulira atiisa omugenzi. Kati gwe Alan Sekeni you are not even a quarter to a million. You are not. Tewali wano omuyimbi asinga kamiliyoni maanyi. Kati naawe otandika nti oli w'amaanyi kubanga okubya oluyimba toti addenja kwa mbo tonzijukiza loko down. Kati oli wa kabimbo. I see that boy. Omanyi omuyimbi yenna nga anaagwa ate nga n'ennaku ze ntono buli empisa. Nze ndabye wano abayimbi ba leediyo baali bayimba ekyabakomya kubulwa mpisa. Ngandabye ebintu wano ngandabye ebintu ask me. Omuyimbi yenna bw'oba oyagala okome ku infancy stage kawulabo ya Alan Sekeni stage gyalimu eriddeedire. Ayina abatamwagala mu music industry bayagala obikka kwa ennyimba ze abavubuka baziwuliriza ate abavubuka be bangi okitegeera. Naye abavubuka b'ennaku zino baasoma. Bw'oyagala oleete kalakita ba Bob Wine gye bagiramu eyo ey'ekiyaaye tekyakola. Tekyakola kyovula ba kamiliyoni batandise okukyuka. Kamiliyoni w'emyaka 2 si ye kamiliyoni w'akaakati. Kamiliyoni w'akaakati agamba basiima kkubira essimu. Nze basiima nkubira amasimu. Manager wa Kamiri. Nze kamiliyoni musanga mu bbaala ne tunyumya. Kamiliyoni zikamu. Otegera nze kamiliyoni ogwasembayo namusanga twaline Donzera. Namusanga ku kirabu bagiyitaani. Eneriye kololo mezenwa. Nga kamiliyoni yali awo wali ne muganda we Palaso bali ne Wizo ne tunyumya ne Kamiri. Kamiliyoni nangamba Junior nina concert.
lwaki tuyogera ku konsati yange ne mga kamiliyoni ekyo kyonja kikolera twali tuli awo ate emizimu ne gitwala stage nenga kamiliyoni engeri gyayogeramu nange okitegera olaba nga kamiliyoni w'amaanyi naye nga ayagala kwessa ku levo yo kitegeera kati ekyabayimbi kye batayina kyekyo ekizimbye bebekulu alina emikwano kyekizimbye edikenzo Spice Dana kati naye yakiyiga kitegeera kwa music industry kati ekyuse kitegeera naye kakati anyway kane sente era nabo ze babawadde za federation mbwe nkyaba ina press conference bagenda kwogera ku federation yabo naye kati neche mbasaba abayimbi twawulemu abayimbi n'abatali bayimbi kati full figure ina luyimba ki full figure qualifying okuba omuyimbi ani ye yamutaddemu let us separate musicians abali serious wono twina abayimbi tebasukka bataana abali serious edikenzo Bobi Wine Bebe Cool Chameleone Shiba Spice Diana edikenzo who else is serious kati full figure bloga kati yakola ki mu bayimbi full figure ekitu ekyennumiza omutwe ali mu kulangira mu butabo bwa hamu enyimba za full figure zinzo kujjuza flash kebe ya 1 GB so let us gundi mwabali mu federation musoke mweyawulemu ogambe ba upcoming mu day one ba middle coming waliwo abava mu upcoming nenga siba superstar bali awo je bayita pirigatori mu bukatuliki toli mu gulu toli mu genda oli mu pirigatori kati n'abayimbi abali mu pirigatori nabo tubawulemu Niswaganti you are combining all musicians n'abayimbi bali mu ebika bonna si bayimbi abamu bazanyi bakatemba abamu tebamanyina gye balina ku kati bigayo omuyita otya biga yali mu purgatory y'okuyimba si upcoming si superstar naye yalemererwa Jadda ali yayimba ya kasitaimba ya band material statement bili kati oyo omuyita otya yes nabirekera wisdom nabirekera kaye kisegeera ebintu by'abayimbi kwa binnumya omutwe abayimbi b'oku mikolo ani abayise Chosen Becky enyimba zo za ku mikolo okimachi mu bayimbi Chosen Becky Lwema namakula Lwema ayimba nene enyimba ze za ku mikolo Lwema mweyawulemu abayimba mu nyimbe mukole kategori yammwe abayimbi nenge nyimba zo za ku mikolo dawali kati walukago wakadongo kamuye mwamuyitiddeki abo muwe Buganda sente yebe basunsula abayimbi bakadongo kamukwe nyimba zibayimba za nono njagende wa genosalembi mugambe nera obatonna ekizibu ekyantamye kapeka obatonna malayo statement zonga bakwambalidde dda leka junior toina byomanyi kuyimba kati edimezaya ye mugenda muteeka kwana ayinza violent muyimbi edimezaya inakuba mukomera wisdom kaye nalabye oluyimba lwero yayimba wisdom kaye tokiddira ekyo genda mu studio mboyimbe oli bloga bivemu wisdom ebitu byakwasama dene waffe full figure oli bloga tobanga ko muyimbi ne unyanani yakukiriza okuyingira gate mbuka tudigide tuchakale nye full figure zunga nyenda busabala waffe nowulira nonsense nesebo yakulembedde ne gwanga lintami ola batasobodde kuyimba ku mikolo jajje nemuke full figure sono yali agala kuyimba bayisa abayimbi ku mikolo jajje n'omuwozi bamujjako bujjakazi na full figure tulekeemu kati bali bagenda teka mu luyimba ki
Nyenda kusabala wa face by abamu sibayimbi tukirize banaitu muddemu mwesunsule Eddie Kenzo gwe president w'abayimbi basunsule banno Eddie Kenzo bamutaddeko milioni awandike ekigambo federation namwe ate namwe mulekerawo kumanyira Eddie Kenzo katugaye nti tamanyi kuwandika kigambo federation ne fulu ebyalabika ate Bajjo yabyogera omanyi Bajjo naye yankubiddeko neekumakya Bajjo mpa ku ssente Bajjo yampa ku ssente abeere ye Makindi n'asindikira ssente kati gwe Bajjo alabika yabyogera omanyi Bajjo tayagala Kenzo oba yamukolaki Bajjo alabika yagezaako okupromotinga Kenzo n'agaana okitegera omanyi Bajjo naye n'ebiboozi bye binnyumira Bajjo okutumiddeko nnyo ssebo abasajja oyo aliro fiiti Bajjo alina omutima omulungi is a very good guy General Race yagamba Bajjo agende reporting Bajjo mutiitizi naawe kati Bajjo kale wadde ndi mutiitizi Bajjo ng'agenda nkubira ng'amaze okwereporting Junior nva kwereportinga ku poliisi Bajjo teri agenda kutta n'abandi musse Bajjo lwedde yaboogera dda butiitizi bwe busumbu wa Bajjo teri kirala naye nga nko Bajjo nkubuuzaako nnyo Makindi eyo gy'owangaalira ssebo Bajjo alina Bajjo ampa ku ssente teri mukolo gwentegeka Bajjo n'atakolaki kati ngategeka graduation yange nasanga Bajjo ku Hotel Africana yasunsula invitation nenatya Bajjo yangamba ono mufere nono mufere tebajja kujja era tebajja Bajjo yo muzanyisa Bajjo namusanga ku Hotel Africana ndina kadi zange za graduation Bajjo nagwe leta mpiseemu ndabenze nkubuulire nampe emitwalo yampe miliyoni emu nangamba Junior otawanidde bwerero okuyita ono mufere tajja kujja ono mufere naye tajja kujja nono mufere ono ajja kuweereza era nga we yabyogerera we byali era tebajja nenva ku Bajjo nva mweni yopi Bajjo yanyambye nnyo olunaku lwe nava mu Nuupu nasisinkana abantu babiri Bajjo gwe nasisinkana Bajjo n'akubira Bobi Wine namugana naye gwe kana ka Mirundi lwagitoka wa ssente muli omufuna ssente ko Bobi Wine naganye namusindikira lubongoya Bajjo oyo nga nnyambye nnyo nsegera omulala gwe nasanga Kasuku nva mu Nuupu Kasuku ye yasooka okunkubira no mwana atunoloze kyanzija mu Nuupu olooza kinene tekyali kinene ekyakwasa obusungu mba ndi ku TV ewange ono mukyala wange Tasha agenda alaba Mickey Wine baamubuuza nti mutabani wa Tamale Mirundi Jnr agambye ava omanyi Mickey Wine we yagamba oba agende ekibiina he didn't even appreciate my contribution nze family ya Bobi Wine wenjewunyiza ayina baganda babamu tebategeera bajja mbyofuzi naye nga bayimbi Mickey Wine yakwasa nnyo obusungu era namukyawa in fact mu family ya Bobi Wine gwendabayo omuntu ategeera ye Chairman Nyanza oyo amanya abantu Chairman Nyanza amanya abantu ne Bobi Wine amanya abantu naye munebwe nava mu Nuupu that very day nasanga Bajjo kati Bajjo era atukolera ekirala Lwasa yali agenda siba wisdom kaye Lwasa yali agenda siba wisdom mutabani w'omulaalo nakubira Junior no nange nyomeddwa social media mone mutabani w'omulaalo nga tankubira nga nti Junior manye ekiriwo kino ekisajja kirwasa kitadde sete ku side basibe Bajjo yayimirirawo Bajjo musajja mulungi era singa okubeera ne full figure twalinamu Bajjo 10 singa Uganda enyuma
is a good man. Ne kati ogendo abanoonyi b'ennusu be baliko. Sijja kusukkawo wano essaawa zeezo. Malirize ey'olwaleero tukwatagana enkya. Naye nga Uncle Brian White nkutumiddeko nnyo ssebo. Ne Emusiriki naawe nkutumiddeko nnyo. So njogedde ne Emusiriki. Maye Emusiriki naye yantegeera nti ndi mufere. Lwiki oli mufere ne pengepenge mufere. Nze omuntu eyanjigiriza obufere ye pengepenge. Nze seyanko omuntu muli wanko nga pengepenge oyo. Pengepenge akukyaza ku ntandaalo kumbe eri ayina bye yayise bakuvume. Ye penge. Bavuma Brian White nga penge waali. Era nga waali akwata ku matama ate alina obwo obuso bw'engeri gy'abuzoola penge. Nolabira ddala omuli wenku awedde emirimu. Nze Tamale ndi muli wanku ne penge ye yansukkako. Penge talina mukwano. Bavuma Brian. Nenga Brian White mukwano gwa penge. Nenga penge kwali azoola maaso. Bwe yeebuzaabuza bw'agenda bw'adda. Nze nyinza okudda ku ntandaale wa penge. Penge namutegeera. Abeera n'abantu wali nga 7 abako n'akuvuma. So, kyekyo. Good president wa KIU yafiiridde mu accident. Abagirude nno nabo bafa. Kitalo nnyo ekya Girude president wa KIU, Kampala International University, yafiiridde mu accident. Simanyi bulanchi ki. Naye nazo zaasukka obungi. So, sinza kudda wa penge. Penge mutya musajja muli wangu. So Uncle Brian ebintu byenanga biteeke mu nkola. Va ku live. Sijja kusukkawo eyo olwaleero. Mukama abankuumire bwe mbasize. Social media omulala bwe nfa kati ng'omulala taking over. Right now kati president wa babloga yani. Yeah. Ani alonda Segiri. Mr. Update muleke yali adda sente za government.